watata waffe banange mwogerako nga nfukamidde taata ffe muwonge njogerere ne mama affe Nabwami ono tuzaalibwa mu lujja lumu nze ye ne Ssaabakabona bangi muze munkubira amasimu okuva lwe mwalaba senga okakasa owaayo obuyinza basabo ne bannyabo zisajja kweremeza mu ntebe muganda wange kakwatemu muki mu nkasi eri ababadde bambuuza kaakati ekibiina wakitunze ewa Naalongo Nansamba ekibuuzo kiri nti nedda Naalongo Nansamba abadde akulemberera mu kibiina kye bakiyita bate nga pulezidenti wa kibiina abadde pulezidenti waki wa kibiina kye Naalongo Nansamba azze okutuula mu ntebe yatuli bumu kubanga yabwegasi oba giyite ey'amawanga amagatte egy'ebibiina ebingi wembadde ntuulidde ddala waze okukola ki okutuula era ekibiina kye akireese butereevu n'akigatta ku tuli bumu kitegeeza tubadde tulina ebibiina 3 mu kimu kati agenda kulembera ebibiina 3 mu bimeka mu bibiri ono ye mukulembeze wa tuli bumu era yakulembera abasawo bonna mu ggwanga muve kubeerimbika Naalongo Nansamba teyeerimbika tumuwadde obukulembeze misana yensi eraba ye mukulembeze wa tuli bumu tukwatagana era njagala musooke mukube engalo ez'omwanguka abasawo b'ekinnasi basabye Naalongo Nansamba tumuweereze basobole yatu abamalanga bakunyamutya bawambibya mu basawo mubeerera gumu Nansamba yasubitereza abasawo b'ekinnasi mulina amasaba bamuwa Nansamba